era ng'olwaleero tuli wano twagala kumanya ensonga ze balina bano abantu balina obusungu balina ensonga nyingi ze baagala zituuke eri omukulembeze w'eggwanga kansooke ku bawala batubulire ensonga ki ze balina ze baagala zituuke eri omukulembeze w'eggwanga. Amanya gange nze Namusabya Hadija omuvubuka omu yegatta ku kibiina kya 7000 plus move ahead. Tulina ebigendererwa bya mirundi ng'esatu ndi deputy speaker wa parliament yaffe ey'abavubuka mu ekyo ekibiina. Tulina ensonga zaffe nnyingi ze twagala okutuusa omukulembeze w'eggwanga. Omukulembeze w'eggwanga tukusaba gy'oli yonna Yoweri Kaguta Museveni tumanyi bino ebintu obiraba. Abawala b'eggwanga bakwetaaga tukimanyi naawe obeetaaga. Mama Jenti naye akimanyi tumwetaaga naye akola ki atwetaaga. Ebintu bitabuse abaana abawala be bafiira ebweru abalenzi bagenda naye wali obudde abalenzi abafa ng'abawala be bafa tekiriiwo. Kitegeeza nti waliwo ensonga ez'enkizo ze mulina okumanya. Mubayambye mutya obutava mu ggwanga basigalemu bakolere wano ewaabwe kisoboka everything is possible. Kuba abaana abawala bagezi omwana wasayirawo fuluma eggwanga kitegeeza ni wana asobola okukola ki okukolerawo. Abaana abo bali skilled abasinga basoma okufumba kekisi basoma okutunga ebyalaani basoma abamu ba makanika kwa abaana abala benyigidde mu buli kimu naye kibatambuza ne bafuluma eggwanga ne bagenda gye bagenza okubonaabonerayo tebalina ntandikwa. N'abala bali wano babonaabonerawo abaana emula ku social media wali olabeko omulenzi akunama ku social media taliyo era abawala ye bakola ki be bakunamirako ensi emutama n'asalawo akola ekyo ekisanyusa obulamu bwe. Wabeerawo abaleekaana naye n'aleekaana abawemula naye n'akola ki nawemula obudde balina bungi that's why kyoba balaba nga beera ku social media nga bakola ebitajja muki mu maaso g'abantu mwe ababa mukola ki ababa balaba. Kati kino ekiwandiiko kye mulina kyaki? Kino ekiwandiiko kirimu ebintu nga tubyagala tukutegeeza omukulembeze w'eggwanga tulina kye tuyise scientific rebels. We do not mean rebels bana bagenda mu nsiko okujja okulwanyisa ensi oba eggwanga Uganda naye tulina nti tuyita social media nti omwana asoma n'amala okusoma n'abamuyivu n'abamubangufu olulemerwa okufuna ekyokukola waliwo abawa ebyokulabirako sigenda bamenya amanya naye bangi abakola zi lives ku Facebooks oli bwalaba ng'oli eyagikoze n'afuna following ya 2,000 naye n'asawo n'agamba yo wakinze seeyambula bweyambuzi kuba talina kyakukola badda ku ggwanga ne balivumirira Uganda ekyali nsi nnungi Uganda ggwanga ddungi ebyokukola mu ebiri naye abaana balemeddwa okubifuna kubanga tebiriiwo. So abatulaba ku Volongoto mwagala kusinkana mukulembeze? Yesebo yensonga etuleese wano si bawala ffekka n'abalenzi abali mu kibiina kino. However nze kanjogere eddoboozi ly'abaana abawala abali emabega wange abatasobola kujja wano olw'ensonga ya coronavirus. We need help. Essaawa eno abavubuka bangi bali ku mirimu bali ku social media platforms ez'enjawulo bavuma abantu bawemula beeyambula. Girls are even starting to think that being a prostitute is good. That is not good. It's coming from the diversion on social media platforms from different socialites and media personnels who have a voice. Kati omwana abeereyo n'agamba bannange kirabika okwetunda kirungi bannange si kirungi naye ekirowoozo kyakifunye lwa nsonga talina mulimu naye ng'ate omwana oyo asobola okuddayo n'abanguka mu by'emikono n'abanguka mu kutunga n'abanguka mu kufumba ate n'afuna obuyambi oba entandikwa okuva ew'omukulembeze w'eggwanga kubanga ekyakisobola. President Museveni akisobola. Twatandikawo ekibiina kinene nga tusuubira tugenda funa abawala nga 5,000 kyewuunyisa kati abawala tulina mutwalo mulamba bonna baagala kuddayo kusoma. So awo gwe mulanga gwe tupira President Museveni nti vaayo oyamba abawala bano nga nange mwotwalidde tuyambe abawala baddeyo basome ebyemikono babanguke kubanga ebyemikono tebitaliza mwana yasoma senior 4 yadde senior 6 oba awagira NRM oba awagira Popa oba awagira FDC asobola okuganyulwa mu nteekateeka eno naye tusobola gituukako singa President Museveni avuddeyo n'atuyamba. Singa abataba eddoboozi lyammwe taliwulidde mugenda kukolawo ki? Muyinayo akatiisa muyinayo ki? Tetuyina katiisa naye ensonga eno tujja addressingira President aliko kati ate naffe President Museveni atwetaaga kubanga tuyina akalulu singa tukuba omulanga nga guno eno ne gumala omwezi mulamba nga President Museveni tatwanukudde kitegeeza abazzukulu abavuddemu awo tuba tugenda ku optinga for option B bannabyabufuzi bangi abatusuubiza ensi n'eggulu tuba tujja bagezaako tubawa akalulu kaffe tulabe oba bo batuyamba naye nga tetunnagenda awo President Museveni atuyambe naye asecuring ekifo kye mu bavubuka. Ebbaluwa yaffe gye tuwandiikidde President Museveni ng'eneva mu 7000 plus move ahead organization egamba bweti to the President of Uganda, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, scientific rebels and terrorists in Uganda. We appreciate your effort and NRM government towards restoring peace and sanity in not only Uganda but also East Africa and Africa at large. However, Your Excellency, this is
to bring your attention, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Uganda, that there are groups of rebels forming in Uganda in thousands and increasing daily without notice of the security and the government. Youths ranging from 12 to 30 are recruited into terrorism and rebel acts on social media by politicians, socialites, celebrities and religious camps without them noticing. Through social media, youths baited with data bundles and recruited into activities that destabilize the peace of Uganda, and so far, on record, over 2 million youths are active scientific rebels. The 7,000 plus Move Ahead organization has made a report at hand backed by photographic and videographic facts about the matter to give you a cue of where the government can intervene before we experience a genocide. The organization is a front to redirect the increasing abusive voices of the youths on social media to a more productive youth platform. The 7,000 plus Move Ahead organization, derived from 1 Kings 19:18, is an organization of domestic watchful youths who do not sleep or slumber. That's why we have been able to identify the recruitment of fellow youths in actions against the government of Uganda. The organization seeks audience from Your Excellency to present a report about scientific terrorism and rebellion in Uganda for immediate action, and also to present the 10 smart solutions to the plague. If we don't see, we don't know. If we don't know, we might lose our heads. We therefore ask for an appointment with you, the President, to present you this great idea from your bazzukulu. Amanya gange bamita Robert Mwesigwa. Kyetusinga okwagala okwetaaga okutuyamba natugabira ne tusobola okutuuka ku bavubuka bonna mu ggwanga bwe bali ne tubakuŋŋaanya era ne tusobola nabo okuba nga bayambibwa. Ekirala tulina youth parliament yaffe olwaleero twagala nayo tugisitule okulaba nga tuyambibwa mu region zonna zigenda okubeeramu mu western, eastern, northern, even central. Fonna nga abantu batuuka era ne tufuna ebirowoozo by'abo abavubuka bonna ne tujja ne tubibeereza eri parliament. Parliament olwaleero weeri naye teyambye bavubuka. Olwaleero tulina National Youth Council olwaleero n'okulonda kugenda mu maaso naye bameka bakumanyi olwaleero. Kitegeeza nti waliwo ebintu ebitatuuka ku ground wansi ensi yonna abavubuka bonna okubitegeera. So we tubanga ffenna government abadde tuyamba 7 nga tuyamba ne tutuuka mu ebyo byonna ebitundu abavubuka bonna bajja kujja babeere ku mulamu era nga bategeera programs zonna ezikolebwa naddala ku government. Omukulembeze w'eggwanga n'obwewembeefu obw'amaanyi tukusaba omwezi ogw'omunaana nga tegunnaggwako otuyite kuba okisobola. Abavubuka balinze empeerezaayo tetuka ku bavubuka ffe wetuli ejja kutuuka. Tukusaba nga omwezi ogw'omunaana tegunnaba kuggwako oyite 7,000 plus Move Ahead organization. Tujja kutuuka era ebintu bye tulina byonna tujja bikuwa. Tulina ripooti yaffe erimu buli kimu. Tulina ekitabo ekirimu abaana be twawandiisa emitwalo 2. Bw'onootuwa go ahead omukulembeze gwanga tujja kugenda tugende tweyonge tuwandiise abaana abalala. Nekyo tusinga okusaba kutulaba. Bw'onoosalawo tujja kujja. Tukulinze otuyite ng'omwezi gw'omunaana tegunnaba kuggwako kuba obudde bugenda. Abavubuka bali bubi, lockdown weggwerako bwete abaana baba balina okuddayo basome. Abaana balina okukola, abavubuka tebakola batudde bali waka babonaabona. Bali ku social media bawemuka, bali ku social media boonooneka. Omukulembeze kikyotala bazuukuka. Ffe tukuzibudde amaaso. So tukusaba otuyite tutuuse endowooza zaffe ze tutasobola kwogera wanene ku mpewo.